President Museveni kikyakozeewo okuva olwo yalangirira kubanga okulangirira kirala n'okuteeka mu nkola kirala n'olwekyo twagala mubeerewo muwulire ebisigaddeyo mu ddakiika ze tusigazaayo tugende mu maaso n'olunaku nga tutegedde essomo lya leero. That I shall faithfully exercise the function of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. Mwagala wange gwe nali naye yasooka mukyala wange kansa ye yamutwala. Kazukulu kange kana kato myaka 8 oludaawo kalina diabetes. Neŋŋamba nange nja kukola kyonna kyensobola okwegatta ku lutalo luno tulwanyise abalabe bano mu ngeri yaffe. Koma palamenti ya Mwera n'Envaayo ekirowoozo ekyo saddayo kukiwulirako. N'olwekyo olw'ensonga ezo 3 nange mpagira nnyo n'amaanyi gange gonna. Mwami Ssenfuka omulimu guno gwakola n'ebyenda byeko nga ŋŋenda mu ddwaliro lye nga banzijanjaba. Teebereza ng'abasinga kye tubeerako. Teebereza buteebereza nti oba binaakola ne bakuwa pakuliyo ddagala onywe naye ekyo mwami Ssenfuka sikyakoze. Era kwegamba nti ndaba nti mwami Ssenfuka yeetaaga obuwagizi bwonna obusoboka. Mukama wange President Museveni yalangirira kiki kiwali ofunyeyo kinyeenya okulaga nti waliwo ekitambudde tulaba ebintu President bw'ayogera tekikomaawo ekyalwanda kyawedde kati tuli ku ddagala ekyalwanda twakigadde abooluganda bita kakati ekya pulezidenti nga sinagana ku kya pulezidenti kankomekereze kino nti kiri ekyokugamba nti nno amadagala abagaana abantu temunywa amadagala maganda waliwo ensobi eyakolebwa nti nejja mu ddagala eryo oba oliyita ganda oba oliyita linyankole oba oliyita litoolo oba oliyita liki naye ffe tuliyita nino eddagala ery'ekinnansi. Kati waliwo ensobi eyakolebwa ne baleka abantu ne basaatukira mu ddagala eryo buli alemeddwa ensi n'agenda n'atandika okubba abantu. Kati ekyo ensobi naye obubi bwali bwa gavumenti yabulagajjalira ne bubeerawo kubanga gavumenti yeyina okulaba nti eddagala gundi oyogera ku ddagala lino liyamba abantu kubanga eddagala linayamba abantu kintu kyangu nnyo. Abantu bo bennyini balyezuulira nti siraaje watuyengera ku mwetango gutuyamba amafumbe. Kati gavumenti yalagajjalira ekintu ekyo naye tulowooza nti nno waliwo ekiseera eky'omuntu kiyeebakira ate nelwazuukuka. Gavumenti ya Uganda kati yazuukuse kubanga etaddewo n'amateeka kubanga olaba omuntu nga Honorable Kasole Lwanga nabuganda nali mu palamenti bukyanga avaayo myaka emeka n'ayisa ekiteeso ekyo naye naguno gujwa Bannayuganda mukomye obulagajjavu ate obulagajjavu obwo obumu bukolebwa gavumenti. Kakati wano waliwo abasawo ababadde bagenda bagamba abantu basooka kugamba abantu nti sukaali tawona nenzija ne muwonya ababyogeranga ne bagamba nti alabika mu bishaka ateekamu eddagala ezzungu era waliwo abadde mbu bagenda babuzabuza ne bagamba nti ateekamu ezzungu nenga ekyangu nnyo ye agula eryo ezzungu lyenteeka mu bishaka ne biwonya alimire bumiza ate lwaki alinda alimala okugenda mu bishaka. Ate nekyanze naddamu era neŋŋamba ekirala kati awo kitegedde nti oba nkozesa zzungu ne nteeka mu lino ebishaka okitegedde gwoba oyagala kuwona omulwadde byenyenga tebikukwatako gwenywa owone. Kakati omuntu aba ayagala kuwona ate awo okyayongera okugamba nti sukaali tawona
mulimu n'omuntu okunyooma bunyomi kakati kulaliramu okunyooma atoka okunyooma kusudde banyuzibu naye kati ffe kye tugamba tuvuddeyo tugenda kuddira abadde banyooma tubaswaze kubanga tugenda kuddira amadagala ago tugateeketeeke tugasindike katale gavuganye n'agaabwe amazungu ate gano gawangule n'olwekyo okunyooma naye ffe kye tugenda okukola ffe kubanga tugenda kukozesa gano amadagala ge bayita ag'ekinazi gwe gavume byonna byeyagala gayite amaganda gayite amadagala g'abalogo mayite amadagala g'ekinansi gayite abantu ffe tugenda gakwata tugateeketeeke gagende gavuganye n'amadagala bo ge bayita agaabwe ag'abaasoma ate n'ekirala kiri bwe kiti gwe omulwadde oba oyagala kisikuwona ebirala bikwatako oba oli akubye kwinini oba akubye ekigwe oyagala ki oyagala kuwona kyekikututteyo oveyo dde ku bizinensi zo lwekyo tugenda kuteekateeka amadagala ago gagende gavuganye n'ag'abazungu ate gano gawangule kubanga omulwadde tayagala bigambo byo bingi yayagala kimu kumuwonya lumbe lumuluma tolowooza nti olwo lwe lutalo lw'okutteko Ssenziggwa ekigambo ky'okozesezza tugavuganye be bagavuganya ng'eddagala liweweeza olowooza tebagenda kulwana wawonya oba akatale obakabagyeko paati okujjawo nga basuubudde wuwo kakati tebalina kye bajja kukikola olw'ensonga ensi mwe bali si yaabwe ensi mwe bali si yaabwe buli omu akola bizinensi ze kati ye amadagala gonna nabo abaga nti bagenda kulwana be bagakola era kampuni nyingi ezikola amadagala n'olwekyo ffe tujja kuteekateeka eddagala kati abantu bwe bajja okulwana olutalo kubanga bazanyira mu bulamu bw'abantu nti abantu babeerawo nga bakozesa ago agatawonya tetugenda kukikkiriza tugenda kukwata eddagala bo banaleeta bamaanyi naffe tujja kuleeta abamaanyi abalala bajje bakole amadagala ago so nolwekyo tujja kukwata eddagala eryo tulireete kubanga abantu balina ebizibu balwadde tetujja kuddawo ndi kubanga abantu bazikozese agatawonya nti kubanga bali abalala baagala kufuna ssente tekigenda kusoboka tugenda gakwata tugakole tugaweereze ku katale ate gajjanjaba abantu bawone abantu baagala kuwona abantu baagala bigambo ate oyogedde ku rediyo gye tuba tumalirako gisuubira ne rediyo nayo bajja gyetumira erinnya lye banayagala naye nayo nze nkugambye bye bagambye nti nno okusomesa abantu wabeerewo rediyo eyogera ebintu by'endwadde bagenda kusomesa abantu bagenda kugikola abatulaba bakubira omulanga tumalize puroguramu ya Sunday abatulaba omulanga gwe mbakubira mmwe abalwadde ffe tulowooza nti nno mwetaaga obuyambi obuyambi bumwetaaga tewali bulala mwetaaga ddagala libawonya lye tuli mu kuteekateeka tuleete kati abagamba nti wabeerewo n'eddala eritawonya naye mulimire tewali ate sirowoozawo omusawo aggulawo ddwaliro n'agamba nze nziguddewo eryange eddwaliro libeere nga lijjanjaba si kuwonya kubanga era we liba teriwonya abantu bagenda liddukamu anti kati abo abantu bamanye nti neki kitongole siwagira manyi nti eddagala lyebakutte oli yaligula na ssente naye mukwano gwatunda eddagala okimanyi nti eddagala limala okuyitwako liba ligenda kufuuka butwa kati bagala omuntu asasula essene ng'atwala butwa so kati kitegeezeddwa nti amadagala obuvunaanyizibwa buba buwaggwe mulwadde obuyinza obwogenda mu ddwaliro lyeyagala bubwo okugenda ku musawo gweyagala bubwo obutanywa ddagala bubwo ewaawo ffe tetukyadivisinga tugamba oba olwadde nnyo eddagala kubanga ogenda kufa kakati bano abagamba obulamu bwabwo omulwadde n'agenda nga yagenze kujjanjaba ndaba ne mubasumba oli oba najja ewuwo nsumbe mu Katonda ate otugenda okuŋŋaana okumira eddagala otugenda okuŋŋamba nti genda otunde ebibyo tekisoboka kati nammwe abalwadde mwebeereremu mutegeere nti bali baba basawo ate bwebako emirimu gye bakola mubasasula kati okutandika okuyingira mu privacy agaye kino tonywa kubanga yali ku ssente ate nekirala naawe okozesa amagezi amazaale kati oli ogenze w'omusawo akujjanjaba tugeze ojjanjabibwa Namirembe kati ate oleese oweerubaga yo we Namirembe anagamba ki obanga amunyooma nti we Namirembe tajjanjaba so nolwekyo ebyobulwadde bizinensi tetusuubira mu bizinensi muntu kupromotinga ya mulala nga te yayina eyiye President okuva lero antumira abantu be kati ewiiki eno njogere n'abantu be emirundi ena ne twogera byonna kubanga tuteesa strategy bbiri strategy esooka eddagala likolebwa eri abannayuganda eryo n'aba East Africa bayinza okulikozesaako eri abannayuganda kye tusookera ku President kyayagala
ekyokubiri pulezidenti agamba nti abalala bali e Russia bali America bali e China bali e Bungereza bali udanga nabo bafa sukaali kati pulezidenti agamba nti gavumenti ejja kunoonya patano omulala asobola okusaasanya eddagala eyo ku nsi yonna n'eggwanga lifunemu mu ssente pulezidenti aligera twale tunenya strategy nga tulaba engeri gye tuyinza okuwandiikamu endagaano egamba nno gavumenti ya Uganda eyambe kuba eryokukola bannayuganda balikozese malwaliro gaabwe naye ate abalala ab'ebweru tunoonye patana alina obusobozi bw'okukola eddala alisindike wabweru ku katale ekirwadde kya nsi yonna ate era kati eyakola eddagala oba kwinini singa yamukomya e Germany ffe singa tumukozesa in fact n'eddagala liriko n'amateeka tokkirizibwa olikola ng'olyekolera wekka olina ddikolera nsi so kati ebyo ebigenda okubeerawo kati antumira twogera ate bannange ffe nze nababuulira ffe banva Masaka tulina obuzibu era omuntu waba mulimba ayinza otulimba n'akomayo kubanga kati pulezidenti bw'aba yayogera kubanga ebintu bino bibaddewo teyavaayo kati bwe yavaayo ffe tukitwala nti nno agenda kubikola alina okubikola kasinamu dawuti n'emu kagenda kusingana pulezidenti nga kamwebaza okuvaayo ekyokubiri n'okumugamba nti nno yeebale nnyo naye n'okumugamba nti nno ayongeremu bwangu engeri abantu gye bafa ekyokubiri nako kamweyanjulire nti kavuddeyo ku byeddagala n'emirimu gyonna gye kaagala gyayagala agikabuulire naye basobole okuba nti nno gye basobola okukola bakimukola ekyokubiri bwe kibatwale wa pulezidenti baagala kumugamba nti eddagala tokoma kukola lya Ssenfuka lyokka supportinga lya Ssenfuka lyokka nti libeere natteeka n'abajjanjabi abo bongere okusembezebwa ne bannaabwe abazungu babeere wamu basawo abazungu wakati nze naye mpa ekyokulabirako nkola wali abantu ne mbawa eddagala lembawa lya habo abasawo abo bali viewing okumanya ani ali yeetaaga ne bandaga nti ogwo oba oliwa weebali naye sirabango nti omusawo yavuddeko digulize kubanga yakoze ekyo era yakugamba nti kati genda kino kyendabye nga eddagala lya Ssenfuka terijja kiwonya nkuwandiikidde kati genda Ssenfuka kuwa eddagala era buli gwempa eddagala bwe bamala okudagira nti oyo olimu aliyeetaaga mu maaso awo ndowooza tujja kulekeraawo kuliyita erya Ssenfuka era eddagala si lyange naye bantu nedda no amateeka g'eggwanga ekintu bwe kivumbulwa mu Uganda oba kya siraaje kintu kya ggwanga era eddagala lya ggwanga naye ffe kye tugamba nti eddagala lya ggwanga era likolebwe bannayuganda balyesimmiremu tetwagala kubeera nga Nigeria gwosima amafuta ate nga gwosinga okubeera n'ebbula ly'amafuta mu nsi kati ffe twagala kubeerawo eddagala twagala bannayuganda balyeyambise balikozese era eddagala lyammwe eddagala lyammwe ng'omufumbi siraaje sirowooza nti nno sikkiriza mu kusosola naye wemba bampadde eggabula mu kidaala nendaba siraaje weotutte nensooka mbuuka abantu nga bana nenteeka ewuwa olusaniya lw'omuceere mba nziza nnyo omusango bakwatayo omu ne bamuta abapoliisi bagamba nti obujulizi bwe weetaaga ogende mu Uganda Communication and Service ojeyo obujulizi ojeyo biki byetukwetaagisa omwezi mulamba ogende mu kooti bakuwe ebipapula ogendeyo bujeyo okutakula esimu y'omuntu byetaaga omwezi mulamba ne baga nti bayinza kubeera namusibe mwezi mulamba nga tebanamutwala mu kooti ne bamutaa ne bamuwa bondi kati obwanga obuvunaanyizibwa bwali bwakuwaaba nakikola sitera nnyo okumanya poliisi bwekola mu mirimu gyayo naye nkakasa poliisi mulimu abakugu era bankubira mwami otwine omumanyi wa poliisi era abadde yankubira esimu nanga n'abakulu abeeyo ekibuli bali mu kuteesa ku nsonga zange kati ngamba abantu batwaliwo obuvunaanyizibwa bwe ngamba poliisi tugireke ekola emirimu gyayo ate yo bwemba mugenzeyo ne muwaba ne mba mpaabiddeyo siraaji ye evaluatinga neeraba musango ki gwebeevunaana siraaje biki kati nze mbadde ngamba nti ebyo ekyokubiri ekyokuleetayo abakuumi abanatuwa ku bukuumi ekyo baleetayo n'olwekyo oba ojja okutemula Ssenfuka jangu nga weenywezezza ojja kusangayo ekizibu ekirala kyenyayo okusembyayo kyekya factory yaffe nakawuka nja kukola bibiri nja kulima eryange ngera bakakira bakola ate ne bagulirako n'ebirala byabayimirirani byabaneiba nja kukola emirimu ebiri abantu emirimu wegiire era mujja kulima mukule muleete nja kubalaga ebikola ebyo bye tunogeeyo ku nsiko
mulime emiti muleete tugule tukole eddagala tumire tuwone tuzimbe enkonomi ya Uganda ate naffe tulitunde n'ebweru nga n'abazungu badde batuguza eri awo. Tetusobola kusukako awo tubadde n'omuvumbuzi waffe nga bulijjo David Ssenfuka. Muwulidde pulezidenti ababaka be yakabatumira okuva lwe yakkiriza. Muwulidde abavumbuzi ba senior citizens abakubira Dr. Elioda nga kuliko no Saabalamuzi Wako Wambuzi. Muwulidde mukulu Kasole nga bagamba nti bagenda kutwala obubaka buno ewa pulezidenti nti eddagala lyetaagibwa mu bangu. Bagenda kugenda ebweru amawanga gamenye Mwami Ssenfuka okubategeeza nti sente zeetaagwa mu bwangu. So naawe ali mu Uganda alina obusobozi obuyambako yamba ku lutalo luno okulaba nti either okugenda ewa Ssenfuka ojjanjabwe oba okutwalayo omulwadde gw'olina ajjanjabwe. Sisobola kusukkako wano, nsigadde ndi Siraji Lubwama, muzzukulu wa Walusimbi ne muganda wange Shafiiki ku kamera. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kampala banantamegwa mu katemba ebonte bakomyewo mu makaka bw'ag'omulembe theatre laboneta mu show yaabwe by Valentine sawa emu yennyini ey'akawungeezi batandise ku Lwokutaano nga 11 February, ku Lwomukaaga nga 12 February, ku Sande nga 13 February ne ku lunaku lw'abagalana ku Mande nga 14 February. Era ba Ebon